tuli ku CBS FM UG omunafuli Uganda lwowulira si lw'abantu wabula lwa nkoko. Tuwulabira bino nga tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Lwaggure mu ggombolola y'Ekiseka mu disitulikiti ey'Erengo era nga mu kaseera kano tuubyeko olubu lw'ekigere ku faamu emanyiddwa nga Chicken Paradise era nga kino tukikoze munaddala eri bannaffe mmwe abalunzi nammwe abalina ekirooto eky'okulunda. Nkugambye tuli mu disitulikiti ey'Erengo era nga tukututte ku faamu eno nga faamu eno yo yakuguka mu kulunda nkoko. Kale nno gwe wena munaffe ali mu kisaawe kino eky'okulunda enkoko naawe munaffe alina ekirooto ky'okulunda enkoko sembera otuule okkalire owulirize abakugu ku faamu eno nga bwe bagenda okukunnyonnyola. Faamu eno esimba amakanda mu sisitimu ey'okulunda enkoko emanyiddwa nga battery cage system nga system eno okusinziira ku bakugu ku faamu eno bagamba nti nnungi nnyo nga buli muntu yenna ayagala okulunda enkoko system eno gye yandibadde akozesa ng'abakugu bwe bagenda okutunnyonnyola. Kale nno toseguka kalira obeere ng'amaaso go ogegeka abakugu wamu n'amatu osobole okuwuliriza oba oliawo bw'oba obadde mulunzi wa nkoko weeyongeremu amagezi naawe alina ekirooto ekyokulunda. Tukakasanga we tunaamalira ojja kuba ofunyeemu mu ngeri yemu bannaffe bano ku faamu eno n'enkola eyammwanyi terimba tebagisudde muguluka era nga nayo bagyettanira. Kale no munaffe kalira tusimbudde. Kati no battery cage system yenjagala okwogerako nga ngikomparinga ne dipulita kubanga abasinga balunda dipulita. Ekisookera ddala eno ina advantage nnene nnyo ku dipulita. Ekisooka eno ozimba ennyumba ntono n'olundiramu enkoko nnyingi nnyo. Kati ekiyumba nga kino singa obadde ogenda kuteekamu enkoko zino weetaaga okuzimba ebiyumba 4 enkoko zino zisobole okujjamu kubanga buli nkoko ekulira mu square feet emu. Kati ogenda okukalikuletinga kino ekiyumba kiyinza okugendamu enkoko nga 4 oba 3. Kakati n'olwekyo space ozimba ennyumba ntono n'olunda enkoko nnyingi. Ekyokubiri enkoko zino zibeera healthy kubanga zirya emmere nga eri nnyonjo nga bw'ogiraba tezitabulamu bitaka. Wali zikuba ebikuta ebitaka ne zitabula mu mmere ne ziteekamu ne kalimbwe waazo naye kati wano kalimbwe agenda yekka eri n'emmere ebeera nnyonjo nga bw'ogiraba. Eyo nsonga yakubiri. Eyokusatu emmere nga bw'ogiwadde enkoko bwe zigirya kuba teyonooneka tezigiyiwa nga kilo zoziwadde zizirya. Ekyokuna obeera sure nti enkoko zino zina constant supply of water. Amazzi buli emu enywera ku nipo yaayo gabeera constant. Tozaga nti enkoko terina mazzi kubanga bali abakozi bakoowa ajja n'ateekamu amazzi n'akoowa n'atayongeramu ne zibafuna gaapu awo nga teziwedde mazzi. Naye kati wano enkoko zinywa amazzi throughout. Gaagali wali muganabo wali gava wali ne gajja mu budomola ne gagenda mu nseke ne ziganywera mu nipo. Then ekirala okubba enkoko zino abakozi kizibu. Muli bw'oba ziri mu kiyumba omukozi akwatamu enkoko 10 n'azitunda n'otamanyi kubanga ojja n'osanga kijjudde. Naye kati wano nzija ne mbuuza manager nti enkoko nga ziri 2 kubanga buli kamu kalina okubeeramu enkoko 3 daafudde. Kakati bwefa ogiteeka mu kamera n'owandiika mu kitabo nti enkoko efudde sinoma okufa naye n'olikodinga mu kitabo nti efudde ne kamera ng'ekulaba. Kakati safety y'enkoko weeri. Ekirala amagi g'enkoko mugenda galaba wali ne bw'ogamazaako ennaku 3 no problem kubanga enkoko tegalya enkoko eno tesobola kutuuka bw'ebiika egiribeera wano kateyinza kulya gyerinyeni. Kati amagi gabeerako ne bw'ogaleka ennaku 3 no problem. Kitegeeza nti enkoko tezirya amagi naye wali obeera okaayana mwangu amangu ogalonde ng'enkoko tezinnagalya obeera okaayana nazo ne ziryako percentage nawe n'otwalako percentage. So omulimu guno ekisembayo gutwala abakozi batono. Enkoko mutwala ng'obadde olunda dipulita kwetaagisa okubeera n'abakozi waakiri 25 abalongoosa abakola ateekamu emmere abateekamu amazzi abalonda amagi n'enkoko magi bwe bategayina tetulina business nayo. So kakati bannange njagala mutubuuze ebibuuzi. N'enkoko nto za myezi 3 zibulamu omwezi gumu zitandika okubiika awo zibikire emyaka 2
buuza ssebo mukulu kati mununda eya broiler kakeegi kano nga bwe kali enkoko 3 bagamba broiler olungira wafunda ne zitafuna nnyo space ey'okuzannya kusala weight nezisobola okugeza so nga ate layers bagamba eziwa space neziwewuka nezikuwa kingi munago kati mu nsomesayo kakeegi kano kaginamu enkoko 3 oba tozifuutiise nnyo kutuzaayo ku kibi ekyokuzitowa ennyo nezituwa kitono webale nnyo ssebo kakati sayansi ena ali obutafuna masavu mangi osobole okubiika amagi nga mangi for long time wadde ngeri wafunda director kalimba ono mumuyoolawo bulidde webale nnyo ssebo buli nnaku 5 bajjawo kalimba ono ne bamutwala mu dryer mugenda gira watulina dryer abalala kalimba bafuukira problem naye ffe twateekawo dryer ennaku 3 aba amaze okukala netumuteeka mu bukutiya netubutunga netumutunda buli kasawo kagula emitwalo 2 era awo Mr. Mbaga bamugula buli keegi How big is that cage? buli ro enoga bulindaba ekolako omuntu omu ati this stage ekituuka okubiika bayinza okukola omu n'ekitundu omukweno n'omulala omu abayambako bagamba wesanga nga yali kwesiza abakozi 20 olina 5 muze kinakyo mukitegedde bulungi so kakati eno ennunda y'enkoko gye tulikomendinga abantu bonna okulunda n'ekirala mu kugema kakati enkoko ziri ziri mu kiyumba bw'oba ozigema olwanagana nazo okumanya gye wagemye n'ogyotagemye n'okuzikwata naye kati wano bwobanga yakufuuyira ova kuno tewali weewona paka kubanga eri mu kakeegi ogisanga naye neddukedde eno enedde eno advantage endala enkoko zino 3 zina okubiika amagi 3 negabeera wano kati olwaliro bw'osangawo 2 n'enkya 2 kitenere olwefuna shortage y'amazzi bwebanga zibiika nga zisala amagi bwe zibanga ntonga zino nga zikula bubi zikula tezenkanaka nolwekyo ssebo amazzi gano kasita bagateeka mu plamba abeera nga mulungi n'agakola bulungi tewali ekizibu kyonna kigabeerako obwedda twogera theoretically nga njagala balaga practically kati obwedda kye bayita tani yiino kati entabule yiino tani kati buli kimu kyembalaze wali kiri muno obanga mulimu colors nnyingi ez'ebintu kakati teekako mu kyuma wano okubeeko balabe bwe kikuba teekamu katono then awo tubasiibule amala tabula n'alyoka ateeka mu miiro wate wasooka n'akuba n'alyoka atabula naye ng'akuba apimira wano ate wano measurements
kale no munaffe byebyo ng'abakugu bwe bakunnyonnyodde kakasa bulungi ng'olina ky'oggyemu munaffe bw'oba ng'oli mu kibuga ng'okakalabya emirimu gyo wabula ng'olina ettaka lyo mu kyalo kw'osobola okulundira osobola okutandika enkola eno ey'okulunda kubanga nkugambye mu kaseera kano tuli mu disitulikiti ey'e Lwengo era nga faamu y'enkoko eno gyesangibwa kale no munaffe tobeera mu kibuga ng'olowooza ensi yakoma eyo abantu gye bali mu byalo nga batambuza omulimu guno ogw'obulimi n'obulunzi ng'era bw'olabye kale no munaffe y'embeera eyo ey'okulunda n'okulima abantu ba Ssaabasajja mu disitulikiti eno ey'e Lwengo balimi era balunzi era nga bettanidde nnyo okulima ekirime kino eky'emmwanyi kale no munaffe y'embeera eyo nga bw'eri mu disitulikiti eno ey'e Lwengo tukabaza nnyo okutwekumirako n'okutuwuliriza beera bulungi 88.8 CBS FM